nti lwaki olowooza okwogera ennimi endala olulimi lwe olina kulusuula nsonga zawadde zibadde nkulu olulimi lwe olina kulusuula nga gwe masagazi omu ku bakungu w'ebyensomesa ate gwowera olulimi Oluganda kubanga abaana batono olulimi tekikaabe muntu omu gyoyo gw'olina abasoma tekitegeeza kusuula lulimi Luganda yaba wa mugaso nnyo obulidde n'akutegeeza Walusimbi Katiikiro kati nga bwali mukunga Abaganda okubeera nga bajaguza emyaka 50 ayogedde ebigambo bingi obwedda ne Buganda tebwasaba mulabaako ob'ekkalaamu naye kamuwe abeeko nekyayogera sebo Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindaalo kako teesa ku biteeso by'Abateesa ababadde mu ddiiro awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda batanda beezaala abalungi Abaganda bakatonda yonna gimusinzira okutuuliriza tuli mu mulamwa ogwatuguddeko ekibwatukira ne guseeseetula emiramwa gyonna egyabadde mu ntegeka omulamwa ogugamba nti olulimi Olunansi Munsi Buganda lwaweereddwa mu masomero ebigambo bino bonna babiteesezzaako mu bulumi twebaza nnyo ebigambo bya muzzukulu Olusimbi Kasolo asinzira ku butaka n'abaako ye ebigambo by'abatuusaako ebya bimukutte mu kinyegenyege ky'obulumi bw'ensi ye ekyali kinyegenyege kya ndingidi Abaganda balina obulumi banyigirizibwa n'owulira nti nno baagoba olulimi Oluganda mu ssomero lw'abaana 17 abalusoma mu kibiina naye nga nze wano nali ntuddeko ne mu kibiina eky'abaana 3 naye nga tulina abasomesa ab'enjawulo ono avaamu omulala ayingira omwana atajja ne mukibeeramu abo abaana 2 naye nga abasomesa bajja nga tewaliwo n'omunno ogumu nti ate bayosezza abaana nga be bayosa naye ebintu ebyo Mukama Katonda oluusi tumwebaza okulaba nga abitulaga kwegamba olinavayo naawe obweyamu ku basajja bannanfuusi Abaganda b'amannya oba abo bankoota myala betubagamba nti abazungu bagenda nga batukiikamu abantu ate ne wabeebwa omwaganya mu bifo byaffe ebikulu ate oluusi nga n'Abaganda bawulira nga bagayeyo tumwogerako Kaya Kavuma Matema Dokita Mulamba tumwogerako masaazi naye nga abasajja bakola ebintu ebyambyone mu nsi yaffe Speaker nga tayagala yekuulira ku bibu baatutega abantu baatutega emisanvu naye tuvuddeyo laadiyo y'ababaka okulaba nga laadiyo eno ez'okutaasa ensi yattu twongera okubategeeza naddala bannaffe abadde bagezaako okukuba amasimu nti amasimu gaffe maggule esimu yaffe
omugatte eri noti nyanya 2 noti 8 9 1 7 298 tulina enkola eya Skype yaffe eri ngabo ya Buganda. Waliwo munnaffe yatusindikidde email ng'ekinyegenyege kimukutte n'atugamba nti bannange mukendeze mankubi mwogera abantu obulumi bubali bubi baagala kukuba amasimu kale nno amasimu gaffe maggule osobola okubaako byoteesa ku mulamwa guno. Omulamwa ogwatukutte ku kirira. Omuteesa agambye nti olulimi luno olulimi olujja ku kirira kwe tulujja ngera kigambibwa oba kyandibadde kyamagezi nnyina w'omwana amuzadde n'abeera nga amusomesa lulimi lwe. Kugamba ojja ebintu bali nga babijje mu research mu bitabo olusi nga bitabo babijje mu research mu bitabo bigwira kati ogenda okubigiraageranya ne ku bujjajjaffe n'olaba nti ate mwanga ye yagamba nti teri musika mu Buganda ayina kusikira ttaka nga nyina si Muganda. Byonna amateeka gali mu nnono gandibadde gali mu bitabo byaffe ebitukuvu ebyawandiikibwa ebitukuvu singa tebabyokya naye ate oyokya ekitabo tosobola kwokya bwongo kubanga ensikiriza ya Buganda ey'ennono omuntu asobola n'okukuloosa ng'abakola research bakugambye nti ate bw'oloota ekintu mu lulimi lwo kiba kikulu nnyo. Omuyimbi yali agumya Kabaka n'agamba nti ebintu binyize Obuganda naye tukusabira ogume. Tusabira Abaganda mwenna mube nga muguma. Waliwo munaffe olugumya olukomo katusobole okumufuna ateze Obuganda Ssaabasajja Kabaka awangaale. Atukubidde ssebo oba nnyabo Ssaabasajja Kabaka awangaale tubulire amannya go nawa gy'osinzidde okukubire omulamwa gwaffe gwe tuliko olunaku lwaleero okugamba olulimi olunansi mu Buganda luwereddwa mu masomero. Ssebo oba nnyabo Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindalo kako. Ssaabasajja Kabaka awangaale ssebo mumpulira bulungi? Mpulira bulungi ssebo. Ssebo amanya gange nga bulijjo Injinia Kagwa. Sasa kuuliza ssebo. Nga nfye kusinziira wano Jamanyi bannange ensese nnyo okubawuliriza n'okusooka byonna njagala okubyo batemukola. Amiina ssebo. N'okwebaza bannange bonna abansoose okuteesa mulamwa guno gukwatako mu lulimi lwaffe Oluganda. Nze ninawo okusonga 34 naye nga njagala kusooka okwebaza leediyo kubanga ekintu ky'obulimi kino yakyogerako dda naye nga tetumanyi ate omulabe agenda kugira ddala n'okusomesa olulimi lwaffe Oluganda mu masomero akujjewo. Naye ekintu kino kitwale nti kiyamba ffe okulaga omulabe waffe abantu bwe babadde balowooza nti twogera byakutaaga nti omulabe waffe naddala nze ate mukutunula okwange omulabe waffe ali Nnyo
kubanga senga omuntu ajja n'agamba olulimi Oluganda balugyeewo mu masomero, amasomero ago nga bakabaka baffe be bagazimba, amasomero ago nga gali ku ttaka lya Buganda, olulimi ng'olulimi olwo lulimi Luganda, omuntu gwe bayita Katiikiro n'atavaayo okulwanyisa kintu ekyo, ng'abantu abagambye okuddawo olulimi olwo si be bazimba amasomero ago. Amasomero ago nga tegali mbala, naye nga amasomero ago gali ku Buganda, ng'era n'abazimba amasomero ago Baganda, Kabaka.